mutwanirize kano litaadi Kizza Besigye azze okutwegattako mu kukungubaga mu kuwerekera n'obuwombeefu bungi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Akasirikira ke mulaba Namwandu waffe, mulamu waffe afunyemu obuzibuzibu, naye nga bwe kiri nti itaadi kano wali wano ate musawo omutendeke nga Mukama ye mubeezi waffe ajja kusobola okuzza mulamu wange, mulamu waffe mu mbeera ennungi. Ke kaseera ke tulimu akasirikira ke mulaba bakadde bange bannyewo ne bassebo, tukkirize bannamawulire abaliwo tubaagala nnyo bamwe mu tufudde kye tuli, tuweemu kagaapu abasawo basobole okukola omulimu gwabwe nga bayambibwako nga babakulembeddwa itaadi kano Kizza Besigye mu kaseera kano ke tulimu. Nze muwandiika emyaka 14 Adamu yaleetebwa mu FBC nga Asumani Ssemakula yamuleeta mu 2010. Adamu ng'ayimbye oluyimba mpijja simanyi oba oluyina oluyimba Besigye wange. Oluyimba olwo kuluwulira ne Munyemala Sabadde wange n'aluwulira ne Dokita n'aluwulira, naye nga lunyuma lwali lulina ebikola ki ebimulamu mu messaging eya kampeyini nga bwelina okubeera. Ebigambo ebyo ne bigattibwamu ebifuloowi, era oluyimba olwo Dokita kuwayimbira ku siteegi nga tuli e Nakivubo. Abaali e Nakivubo waliwo abayimbi abanene bangi, naye bwe baakuba oluyimba Besigye wange nyampa omponye ennaku ezinnuma, enduulu n'ekwata akati. Buli omu n'abuuza onaani. Omanyi kizibu nnyo omuyimbi abantu batamanyi linnya okufuna webezi Adamu gye yafuna. Adamu n'akwata akati kubanga bamanyi obulungi ebiseera ebyo twaline ogi wange ali Kisaki, naye balinga batuyimbira abayimbi abo ababiri. Ne tutandika okutambula. Olugendo bwe tulutambula ne tutuuka babantu bakoma, bantu abawulira abayinza okulya olulimi Oluganda. Baatuka ne bamanya nti ate kati tugenda kusalako tudde gye batawulya Luganda. Eyo Teso, Karamoja, Acholi, Lango, Naro. Naye nga oluyimba lunyuma. Naye oluyimba lwa kampeyini message erina okuba ng'ewulirwa buli kubanga lwatuba kampeyini. Era baddayo e Kampala, naye Asumani ono ne badda e Kampala mu studio lunaku bazaalinga 2. Adamu n'addala oluyimba tooka kwa parapara mu 2010. Oluyimba twalutesitingira sooti, enduulu n'evuga. Olugamba luno oluyimba lugenda kukola. Kakati terugenda etololo kubanga tolwakwesa n'Oluswayiri. Enduulu n'eraya. Ne luyingira Lango, ne luyingira Acholi, ne tugenda ate otuuke Wesinayo engeri gye bakozesa ennyo Oluswayiri, tooka kwa barabara n'akwata akati.
twamala kampeyini zaffe abajjukira ne tudda mu ntalawo zaffe ez'okuwaaka n'ebirala nga tuyalamu waffe etumanga oluyimba lwazaali za kampeyini eyo era ennyimba ezo zakolaki zaggwa naye twalinawo kampeyini twatandika Dr. Besigye eyali okugenda nga ttambula mu ggwanga lyonna bwe twogenda ng'etugetuge soroti ng'abasala siddi balina toka kwa barabara oluyimba galuze etugenda okutuuka Kirogolo erira mu tawuni ng'oluyimba balukuba twagenda okutuuka eggulu ng'oluyimba balukuba ate bwe twatuuka Arua ng'oluyimba kyeruli kati nga tulowooza fayini kubanga ebiseera ebyo ng'abamanyi Dr. Besigye yayita pulaninga kujja 2016 ngikiguliraawo kati 2016 bwadda oluyimba olwo ne lujja ne lubanga olukubitwako enfufu era abamanyi Oluswayiri mwoli agamba emyaka 25 litegeeza emyaka 25 emyaka 25 egya Mwai Museveni gyatukaakasewa gikoma 2011 naye kati abantu b'Oluswayiri baakolera ki ekiroogo oluyimba ne lukwata lwabadde bannamawulire eyabayimba oluyimba tebali lwa 2016 oluyimba lwali lwa 2011 kati akalu ka 2016 kawedde batusime tuba tuli awo tukubona oba ina Adam wagalenga naye oluyimba luno abantu kebwabakade lwaki tulonkinga kubanga twali twagandiisaako ekifulu bugundi ku ebusaabala omanyi gundi nga tanafukanyo wajanfuzi bonebwe Kyagulanyi nga mumanyi era mpoloze natumbiraamulaganze nayita Kyagulanyi FDC netugumira bane FDC netugenda ebusaala nekikwata ebusaabala Adam nekimunyulaga ne tegeeza abantu bayinza okukola kyokujja nga tukula ekintu kye netuteekateeka lonki yatoka kwa barabara awo ku Labonita naye ekizibu ku lunaku lwennyini olwatuuka kwa barabara wetwalina okugirookinga ku ssaawa 3 omusajja gwe bayita Felix Kaweesi nabakuba amasasi bannayuganda nga bali batiitiizi bonna ne bejja mu fuuzi baddeeka mu ssaawa 4 zigenda okukola ssaawa 6 ekibwa temuli muki muntu tugenda okutuuka ku Labonita nga twaliwo abantu nga 2 abasobola okubeera kukyera Adama bwatolowooza abantu nga baagala oluyimba basoze mu reggaeton bagenda kutigera abantu batusuubiza bagenda kujja bayitiriza naye buli gwakonako ng'alika buli wakonako ng'aliki ng'alika so oluyimba olwo oluka 2011 ne yeesimbawo nga kansali bafimbye Adamu teyasobola kuwangula kakati okuva 2011 tugenda okuwulira mu Adamu yafuna yaweebwa obutwa twategeera kwati yasooka n'agwa kava n'agula ddala kava olwomunaku omutanzania yagamba olwayi n'abaddeko ewa Haruna nga bagamba Adamu yalwala yagenda na mu kyalo tugamba mu kyalo kye eky'Uganda omuli eddwaliro kubanga buli alwala ava mu kyalo naddaki nadda e Kampala kataba kiregata bagende banoonye Adamu ate e Kampala ewali ki ewali Amujjanjabye tugenda okuwulira Adamu yasetingibwa n'alya obutwa ne bwafekitinga oganize ate mumanyi abamanyi obutwa badokita bajja kujja nga babuulire nga bwe bitambula so munnaffe bwala nokukuuna amutanga okubeera naye twaliko ne sharingi twaliko naye ekatongaawo nga tulina ne guest conference tubadde tubeera naye n'alabikako omwezi nga guba oguwedde bwe mulaba nga Dr. Besigye alina abasawo bamutwalidde nina okulaba nga nantiisa kwolwo naye ennaku nga 10 emabega yabadde doktako obusingi famire mwemanyi nti yabadde dokta we nalaba alinga ateredde nembuza doktako obusingi nti nagamba mukyala wa Besigye jakukola kyone omwana omukyala ayogera mpolampola naye kati nagenza okuwulira munnaffe kubanga abadde nakyasala kuvuga motoka era abadde alina wa bodaboda we nga yamuvuga namukola ki namuleeta ngaabamanyi tebadde mmanyi dokta nagamba kyetaagisa omwana ono ndowooza gyabeereka
era ng'osaba Namwandu bakyogera ku luzalo lwali ati baganda bw'osanga olwalira batayinza kukuweereka sangati kidokita muyitalige nga mukolaki ng'amulaba bategere ki ekikolaki ekitwala Adamu tekisobose. Adamu olwaleero bubadde bukya n'azikira. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Lukwago batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Lukwago basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda, buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo, genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo